If you're younger than the consent age, viewer discretion is advised. Kwegamba gwe ne mind ye eringa y'enkoko ne mu firimu ye y'ekisiru oyina otusosoleramu. Omusajja azze okuloopa atandise kwogera Luganda. Be baloopa abaagala okubujaabuja ettaka Margaret Tibakanya, Florence Kahunde. Ekitambi kyonna kye yakoze kya busosoze. Ekitambi kyonna kye yakoze kyayagala okukola akulaga. Ne bw'atuuka kukola Banyankole baayita. Abuuza Munyankole, azze okuloopa Munyankole, ababba ettaka Banyankole, agenda okukola ku nsango Munyankole, mu Wofiisi y'Abanyankole ku Kingdom, ekizimbe kye bateebereza okubanga kya President Omunyankole, bakiteebereza okubanga kya President Omunyankole, azze okutereeza empapula Munyankole, buli kimu Munyankole. Kati olwo kasa tukola video secretarianism. Gwe ng'okikola practically. Ffe katwogere ebigambo kale tubibuulira abantu mwe mubikole practically tweyongereyo n'ekitambi muwulire ali Munyankole ababba ettaka ye Tibakanya Kahunde ali mu kusolving ensonga Munyankole eyakisima Godwin Munyankole abaddako bonna Banyankole gwe bayise okusolving ensonga Munyankole. Secretarianism. Abaganda basosola n'owulira ebintu by'ekifeera eby'obusosoze bwe gubanga gubatuddemu nga Museveni anoonya kalulu mu Buganda tajja kafuna. Tagenda kukafuna. Mwajoga densi temusobola kukisiimulawo mu butambi. Mwe mwajja mukole ekitebe ku Kingdom muyamba abantu. Igwe Barunji oyamba Abaganda. Ekyewuunyisa okumanya gavumenti yammwe enjooze n'omuganda gwe baleeta okusolvinga ensonga z'ettaka ne bamuwana wa minisita Muguwa Ddalu. Naye Museveni ajoga n'atuteekako n'obuwala butujoge, n'ateekako n'abatanna n'aba batujoge, n'ateekako n'abatamanyi bwe banaaba maaso. N'abatamanyi nabo abakayiga okukwata akatambaala okuwandula mu katambaala bati. Ng'oli yakayiga nabo n'abateekako batujoge. Museveni tajja kufuna kalulu mu Buganda olw'ebikolwa byammwe ebyo tasobola kukafuna. Muli bajoozi nnyo. Ekintu kyayiika mukireke. Ekintu kyayiika totujoga kututuusaawo. Ekyo ekitambi kijje ku social media. Actually ba RDC abamu sina babbi mwe mubabbiramu. Si babbi. Ebyolaga RDC ayina okusayininga kipapula ki kakati omusajja mumukutte mbuno gwe muzanyisa ono ebifirimu byammwe mbo omusajja alina ekipapula some papers having simanya presidential what kyayitawa walirudda wabwe gwe nanyini office eyo olyoka oyimirire mu kateete amaze okukola kividiyo gye kisembera agamba genda ogambe owa police arrogance stupidity and arrogance of the highest order. Ono simanya mukyala kateete agambye omusajja nga asembayo gwazanyisiza kandolindoli bali mu lukuubo waliwo iPhone bwatunze eno waliwo ekisimu bwatunze eno bwatunuza muono no bwabayogera conversation lekamba bulire nze ndi musajja shooting film. Buli move ya film ekolebwa mbanji manyi. I can even read the mind of what you're doing. But na Uganda muleme kugwa mu trap. Bwatunuze kati bwamaliriza mbu gende namba ojiwo wa polisi ebiyinjo obijjemu oyo omusajja golabaawo n'emyaka Abanyankole ababbira ettaka ku mmundu asobola okugenda okusimula ettaka singa bibadde bituufu nga mubigize asobola okugenda okusimulayo amayinja Abanyankole ge basimbye mu ttaka asobola okugenda kakazi gwe mukyala kateete akabbulu gwe mukazi gwe wakateete akabbulu sisi special presidential advisor bana abasajja abali wano egundi ab'empeewo ab'ekika ky'empeewo anti gwe tobimanyi kubanga Abanyankole babaleeta mu maamire Buganda singa waliwo omuntu omuganda ategeera obutegeevu bw'ettaka wano mu Uganda singa ensonga ezo zaggwa Abanyankole mwazituddemu bw'oyogera akawofiisi konna babu jangu twatira biki why are you doing stupidity? Why should you show us even in a video that you muino okutukinako nakandolindo litosobola kazanyisa muganda era okazanyisa twatera embundu munnamu senior presidential advisor the singamba the president obadde okera ruzira kumacha gwe Barunji go waliyonga abapolisi abo bogamba nti ono omusajja agenda bagire idiose yekike kyawagulu mwe muonoonye ensi osanga omupolisi local police nga investigate nzo omusango nagukwasa special presidential advisor special presidential advisor idiot ulira ogamba mbu omusajja ono akwate essimu agende agitwale ku polisi musimanya bakukuume omusajja bamukuume agenda ajjemu obuyinja bwe babadde bali bapima wabadde luddawa bwe kibanga omusango baguleeta nga bapimye na weekend lwaki wabadde togukolako
lwaki weebuzaabuliza mu lukuubo mbweno keesi eri wano wajjako ddi wano ffe twakusaavinga wano kyova olaba kabadde keesoma akakazi mbu kyova olaba nze saagala kukola nababbi olwedde oli mubbi. How do you preside over an office as the head? Ngagwe okimanyi nti byonna bajuniya bo be bakola nga mukando lindo likooza nnye singa omusajja oyo gwoyogerako Bob gwoyogera oba simanyi akina Bob gwoyogera katembawo gwozanye gwoyagadde okuzanya singa Bob oyo n'erinnya lyotaliyogedde lyaki ka Bob linnya singa Bob gwoyogedde oyo ng'abadde mutuufu nga yakola ekipapula ekyo wansi wo okimanyi nti gw'obadde obbye. Once someone is omuntu bwe bamubbira mu office okimanyi gwe presiding gw'omukulu gw'obobbye omanyi nti ebintu ebibiddwa mwemwe namwe naffe natubivunaana ku Museveni kubanga is the head of state ne byatabbye ne byabbye. Muleke mbabuulire ensi eno eyina ebyafaayo yabalabanga mujja mwali banaku Fiona wavaawa. Where did you come from? Njagala Fiona Barunji owe profile yo tijajja wajjajjawo yayina ettaka gundi owena kati ne byolina obikozeewa kasaba maliriza kati ennaku zino buli munyankole omubbi Yesu beera nange Yesu ffe tuli baana ba Yesu omubbi nze simumanyi. The time has come for people to realize the system is dead. All that is promised, all that is said, nothing is done, nothing is respected. Minutes in a bin. Ekyamazima naalibadde sibabuuza naye si kyampisa basebo ne bannyabo muliyo mutya. Ebigambo bye ŋŋenda okwogera olunaku olwaleero bikaawu naye kimanyi nammwe bye mwalyagadde okwogera. Naye mu Uganda mulimu Abanyankole bateekawo etteeka nga litagetinga Baganda baliyita sectarianism nti bw'oyogera ku Munyankole omubbi omukumpanya omusiru atategeera nga bakugamba Omunyankole ye alina kuba mugezi genda wali bakusibe. Kakati kantwala omukisa guno ebigambo bino nga bwe mubitya mbiboogerere bwe bansibanga munnambulangako mu kkomera n'obwana bwange mubuwanga ekyokulya naye buli kintu kituuka ekiseera nga waliwo alina okukyogerako. Erinnya lyange yenze Kankaka Emmanuel Peter ndi musajja munnamawulire eno program sizenga wa mawulire nzizenga munna-Uganda alina obulumi ng'obwabalala muwulire. Miss Kateeteeyi Kabbulu ono Fiona Barunji yapanze ekitambi ali mukitambuza ku social media alaga mampati nze ndiwo nze nkola bwenti Barunji Fiona fe twali tulabye abanene tolina mwoli mu banene betujjukira toliimu mutunuulire. Akakazi kakutta omusajja omukulu kamuyimiriza mu lukuubo. Omusajja akazaala n'okukazaala newankubadde ng'ekitambi nakyo kipange bupanzi ebipintu bye mwapanze gwe Barunji nga bakutunuzzaamu firimu munoonyenga abantu abalimu amagezi babapangire ebitambi bino bisobole okubaako at least nga bitegeerekeka dani bino ebyekisiru bye mukola. Wulira akakazi katadde omusajja ayina envi mu vidiyo waliwo akakwata bw'ati bayimiridde mu lukuubo kakola ebiragiro genda nkulagidde mu ttaka mbukakola ku ttaka. Senior Presidential Advisor Special Duty yamuwa ttaka lya Buganda. Omusajja gwe bataddewo mbu avudde Luweero azze Baganda be bamuwaabira kati akakiiko ke kamuyita ye Fiona abantu obayitangaani. Where do you get the authority? Ne bannanga Abanyankole abalina obuyinza mumanyiira bwe kiba tribalism sectarianism Kankaka erinnya lyange muliwandiikeko naye mumanyiira muwulire. N'ekitambi kyapanze n'obusirusiru bwakipangiddemu nakyo kya kisiru. Obusosoze obutuuka ku level bano abasajja bwe baliko muwulire. Naye simanyi Museveni nga bwe yagamba bwe yagenda n'27 mu abo temuliimu bayina baana bategeera basinganga bukazi buno ono wakateeteeyi Kabbulu apanze ekitambi bali mu office. Buli muntu ali mu office y'ettaka egenda okukola ku nsonga za Buganda Munyankole. Ne bannange bane mutujoze ekituufu mutujoze. Kambuuze Fiona Abanyankole mwalya mmere ki mwequalifyinga ku mirimu gyonna egya gavumenti?
kambuuze mmwe ba Fiona Barunji tewaliiwo yadde muntu yenna waggwanga ddala mu ntegeera yammwe ategeera ffe mwatuteerawo ekiteeka ky'Abaganda sectarianism nga twogedde ate mmwe abakola ebintu bino physically mbuuza ggwe Barunji mu bantu bonna bootadde mu video you have brought people in the stupid video era walabye kufuna Abanyankole bonna mutulage kiki kyogezaako portrayinga mu kiseera kino ekyakalulu muwulire Museveni ankalulu kamutuddemu baagala okwefuula mbu bakola ku nsonga z'ettaka lya Buganda bannansi don't fall for such traps ekitambi akitambuza ku social media okweraga nze Barunji nkola ku nsonga RDC mulagira agambye omusajja mbu n'omusajja omukulu ono semanyi wabakozesezza ebintu omusajja ono omukulu bye mumutaddemu omusajja gwe baleese mbu yali mukozi wa government naye ayogera Lunyankole gwe bayite yazizza omusango Munyankole ayogerako linnya alimusimanya yani ye kennyini ye Barunji gwe bayise naye Munyankole atudde ku reception Munyankole naye ku busiru kwe mutudde noyiya n'akatambi ak'ekisiru naye nakoleka kulema okukola mu ngeri ey'amagezi naye mujoga ulira mukyala Kateeteeyi Kabbulu gwe mulaba oyo apanze akatambi mbusaawe eno omanyi Museveni yagamba agenda kukola ku nsonga kibatuddemu bannayuganda temufoolinga for such trap alaga nti olagira mu capacity ki senior presidential assistant special duties how do you is land grabbing a special duty mbu omusajja yavudde Luweero kati apanze akatambi bali mu lukuubo alina cameraman Fiona Barunji mulimbe bajega abantu bennaku zino tuli babugumyeko nze ng'omusajja aludde mukola obulango production ne TV n'ebirala njagala nkubuuze mu Wofiisi nga senior presidential advisor gy'obadde olanga mbu erike Kwingidom building level 3 ingredients z'okola obulango zonna otaddemu location ya Wofiisi yo otaddemu biki byokola weeyogeza mu lukuubo weetunuza eri kamera eri eno lwaki totunulidde ddala mu kamera who staged the cameraman to show that you work eyo ya Wofiisi woyina okukolera mu lukuubo bakutte omusajja mukulu akakazi kano tekalina na mpisa bakutte omusajja omukulu bamutadde mu kamera kamubuuliza ebibuuzo mu lukuubo gwe Fiona ewammwe tewali ntebe don't you have chairs in an office? This is stupidity of the highest order. How would a grey-haired man ng'akuzaala n'okuzaala oliawo omuquestioninga you are interrogating the old man in a corridor. Barunji Fiona Museveni bwe yali akuwa special advisor nga bwe mbadde nkulaba bwozunga ne SFC wonna teyakuwa katebe wootuula tewaliiwo mu Wofiisi yadde akatebe ka plastic woyinza kuteeka musajja mukulu ono gwe wafeze mbu yavudde Luweero bannansi temugwa mu bintu bya kisiru bwe muti abasajja abakulu n'oyo neebuuza mwamusasudde mmeka gyazanye katemba mbolo kati mukola ku nsonga za Buganda kambuuze mu Abanyankole abawedde emirimu ababadde mukatambi kiki musobola okukolera Buganda mmwe nekirala kambuuze tewaliiyo Muganda asobola kubeera involved mu nsonga za kuyamba Baganda mu ttaka era mmwe Banyankole mwe mutuula ku Kingdom building kizimbe kya Sudiru kiri Kampala kiri mu Buganda wabulayo Omuganda omu amanye ensonga z'ettaka katugeze nti no Wofiisi eyo weerisi bino ebyekifere newankubadde abantu mbabuusa nti byekifere wabulayo omuntu omu nga mukyoli ne mumuteeka mu Wofiisi nga mukyoli n'asolovinga ensonga z'abakyoli bo basiru tebasobola kwekolera ku nsonga za ttaka era Barunji gwe weetaagisa naye bannange mumanyiira mujoga ffe mutusibira bigambo mwe mukola bikolwa sectarianism Akatambi nkusabye kasalemu era genda ompaabira omusango gwa sectarianism ffe twabakoowa muleke mbabulire twabakoowa tosobola kuŋŋamba nti ofeze Akatambi naye mu Katambi n'olaga obusosozi obw'ekika ekyawaggulu mu Katambi Godwin toboogera n'amannya gaabwe gaabika Godwin naye najja n'atandika nankeegi twateera ebyo biki bye mukola mwe temukirabanga ne mu Katambi kwennyini mind yo bwe tolaba obwongo bwo Museveni simanyi lwaki akuyita na special advisor is that what they call special advisor obwongo bo tebukulaga nti Akatambi kennyini kasosoze can't you realize that in the fake advert you are trying to put on social media don't you realize mwaka producing bubi nti abantu abalimu bonna n'omusajja gwe muleese mbu Baganda be bamuwaabira omusango gw'ettaka ate musajja mukulu first wanvi ayogedde ennimi nga nnya okyusiza nodda mu Luzungu n'aluddamu n'okyusa nodda mu gundi n'aluddamu n'akugamba ne yabadde amubba mu kiga
omubbi mukiga agenda solovinga mu westana gwe bayise ayina okutereza empapula mu westana neba nange mujoge ensi ne gwe mwalese kennyini nti avudde Luweero mugambye avudde Luweero General Salimu Saleggulo mu Katambi yagambye bobiwine amwayiriza okubba ettaka bwe mbanga mukimanyi nti Luweero era waliyo ebintu by'okubba ettaka babiwayiriza era olonda muntu ng'asobola n'okwogera Olunyankole mu kitambi kye ekyekisiru era abeere ng'ava Luweero neba nange muli bajozi ekirala ebintu mbikola mu nkola ya kijega gwe baleese character main character z'okuloopa amaliriza identifying nti Godwin yamubbira ku Kingdom mu Wofiisi yo mwekalakasiza mu lukubo mu middo omusajja omukulu akatebe tosobola na kubuuza ku musajja n'omugamba muzeeyo oli otya is that the way Museveni trains you how to do your work neba nange muli bakibogwe nnyo ensi lwaki temugita lwaki ensi temugivaako nekwatibwa ku bantu abalinamu amagezi agategeera no forging omuntu nti kati otaddewo ekitambi kuba nze nkirabye nze bwe nkyetegereza muhangi mu kiga munnammwe wa comedy store at least ye yagamba kagende mu comedy lwaki okujjako mwagala kulya mwekka genda opangise muhangi akusomesa bakusobola okukola comedy avaayo bulungi ekirungi naye mu kiga munnammwe naye mukiga genda opangise muhangi akusomese gwe baleese ayogedde Oluganda batandikidde mu Luganda n'amala nadda mu Luzungu obadde weeyogeza Oluzungu n'alwogera muzeeyi n'amala n'ayogera Olunyankole kuba nalwo alwogera amaze agambye mukozi wa gavumenti era yakolako mu gavumenti simanya yagenda okujja ku Kingdom olwo muli mu kwogera location yammwe wogenda okuyambira abantu oba kikyogoba ageza okujja ku Kingdom amaliriza agambye neyamubba naye mukiga kuba agambye yali ayogeranga mukiga kwegamba gwe ne mind ye eringa eyenkoko ne mu firimu ye ey'ekisiru olina otusosoleramu otulage ategeera eyafoginze empapula mukiga agenda okubisisetinga mu westana gwayogera oserera olulimi oli mu westana gwe baleese nti weruweera asoose dutereza bwava mu Luzungu ate naye n'amana n'agundi omuntu wa bulijjo yetasobola ku accessinga office era gwe muyise yaliko omukozi wa gavumenti lwaki temwataddewo omukazi omunaku omukadde ne mubyogeza omukadde naye ebintu by'ekisiru bye mukoze ensi yaffe mujja kubyejjusa olunaku lumu muwulire njogedde n'empanvu wannyo kansooke mbazanyire ekitambi mujja gamba nti kambazanyire ekitambi ngenda kikutula kiwanvu mu kirabe kankibaterekaawo mu kirabe mulyoke natandikidde mu giya mu nsonyiwe kansooke ntereko abantu ekitambi mu kirabe mulyoke mukakase ekitambi kikyo kyeŋŋamba ono nebbaluwayo neetera ekipapula ekyomugaso huyo omukyala kateeteeyi ka bbulu mu ofisi ya pulezidenti ono ne yagiyita StateHouse mwetegereze kamera movement olwakola mirimu kamera bwe moving eno afaanana atya omanyi omusingo omuwanvu ye musajja munene ate muto ku nsi wamulaba ng'ayimiridde oba ng'atudde boss ayimiridde n'atudde nomulaba yavuye no ng'atambula n'agenda yambuzirangere embuuza ng'atudde awo kweyingira yes najjayo fayiro eyo n'alondamu ebipapula ebyo bwe yamala okubimpa n'agamba kati genda olabe ekinaddiriza nakugamba genda tulabe ekinaddiriza yes mu ofisi muno obaddemu ne fayiro twali tupiiseeko mu ofisi muno kati ye yasinziira ku ki akuwa kino ekipapula because nina my sisters tugira byamataka so basisters bo be bajja bano bakuloke kyendowooza nsomera so tomanyi namba y'abasista but of course he cannot basista bo babayita batya Margaret Tebakanya ne Florence Kahunde Lusoke mulabe muwulire ekitambi neba naye omukazi ono simanyi otegeera lwakumeka tugaana abaana baffe okufuluma bwe gabanga amagezi go bwe gakoma abaana baffe tubasibire mu nnyumba tubagambe ku olwo olunaku tulina basibira mu nnyumba baleme okusisinkana omusajja azze okuloopa atandise kwogera Luganda be baloopa abaagala okubujaabuja ettaka Margaret Tebakanya Florence Kahunde ekitambi kyonna kye yakoze kya busosoze ekitambi kyonna kye yakoze kyayagala okukola akulaga ne bwatuuka kukola Banyankole baayita
azze okwogera naye Runyankole kati bwe kibanga basista bono ali wano nga basista baba bamutawanya ku ttaka nga n'okubakuza ye yabakuza omu ye Margaret Tibakanya omulala ye Florence Kahunde kitegeeza ye yaani yale mumanyira kati ona azze okuloopa nga baganda be ye Tibakanya ne Kahunde ye yaani abuuza Munyankole azze okulopa Munyankole aba bettaka Abanyankole agenda okukola ku nsango Munyankole mu ofiisi y'Abanyankole ku Kingdom ekizimbe kye bateebereza okubanga kya president omunyankole bakiteebereza okubanga kya president omunyankole azze okutereeza empapula Munyankole buli kimu Munyankole kati olwo kasa tukola video secretarianism gwe ng'okikola practically ffe katwogere ebigambo kale tubibuulira abantu mwe mubikole practically tweyongereyo n'ekitambi muwulire ali Munyankole ababba ettaka ye Tibakanya Kahunde ali mu kusolvinga ensonga Munyankole eyakisima Godwin Munyankole abaddako bonna Abanyankole gwe bayise okusolvinga ensonga Munyankole secretarianism abaganda basosola n'owulira abo banyoko abawawa mu office muno benkana kigo basinga basinga bakudde mikono gyange kati lwaki bakuwabira bagala kutwala ttaka lya anje lyange baali lyanjawulo eryabwe lyali lyanjawulo kati lwaki bakuwabira kati bagala kutwalira ebyabwe nerigwawo bali kulyange libagala batwale nebalyoka bakuwabira era bakolagana nabo tetukuyitanga ojja kuona enyinde yampita andikoli muna wazinduwero oyita omuntu ng'omusomera kye bamulopye naye tomuyitanga look at that Godwin, look at that paper. Why would Bob do that? Tiwo beno omuhorereza niwo beno omuhorereza Bob ati mwene nekyo nekitukulengo kino kishwaza. How do you do that? How? No yeto mushije rukwinga noti w'emyaka rukwinga netumazima n'omuhereza rubbish nkejo High Court na office ya president ni kwatandanka wero kwara ine kesi ya Banyanya bakumuhabira he should have called them for a fact finding meeting, but you don't call someone and give omuntu rukwinga notashogo ngurusine bwenje nanye nkasoma kandi mu government myaka 5 just retired nazo ruwero nandiyendima just imagine ndima hati nohereza omuntu ekintu nk'ekyo mazima zifitine bwenje. How can you do that? I have my home in Kireka right now I'm staying in Ruwero. When I said I went back to Ruwero, so where kwekye papura nogende wa chairman n'omubuuza wekiri n'omubuuza kiki kino when agenda kula mutabani wange byatuukawo baali bamusibye ngaze ndi Ruwero nambulira story nembuuza ebyange bino bayinza mutabani wani onakulese chairman wekirinya wekirinya mwana wa sister wange ngamba ebyange bino nyinza kunanga bane banyambe kubanga nange banzi babubbi bampadde nagamba this is forgery nja kutwala ogendo laba nakuyamba kati kwe kumugamba nti wagenda Kingdom ku level yakusatu n'omulaga ekipapula naye teyakugambye nti kino kicupuli kuze enkola yafayo yangamba kino kikuli yangamba tokuleba ngu mazima okunuku this is too much yangamba office honest sibituufu ate sibisai office eri honest indeed kati bobo oyo taliwo wano naye abadde mukozi wa wano yabadde muntu wano nga tukola yampe bintu kati natuuse ekiseera nga complaints nemufulumya naye kati bwe nkola ebyo abalala nga bamuwerereza bagamba nkoze bubi nze saagala bintu bya kisiru saagala bubi ate waliwo obubba obw'ekisiru obutalina n'amagezi tosobola kukola ebyo noyita omuntu nobanga amusibye ekitambala ku maaso singa yakuleeta nga akusibye ekitambala ku maaso naye n'omuyita Kingdom Kampala level 3 ate kati nanjidegende nti atuulawo ono muzeeyi yazze mu ofisi yange ne bamundeetera nambulira Bob naye nendoza kino tekiriyo namugamba nedda nendoza oba muzeeyi bukadde bwe mutawali osasi kati muwulire ekitambi omuzeeyi ono gwe bali mu kuzannyisa obwakadingo bamubuuzizza mu ofisi muno twali tukuyiseemu nti nedda kakati ono wakateeteeyi kabbulu mbu wanaate tuyinawo fayiro yo kakati muzeeyi tebakuyitanga ononye eki naye bannange banayika mbabuulire Omunyankole bw'afuna ku ssente nga mujozi Katonda bw'amukwasa ku pawa ate ajoga n'ayitirira wulira muzeeyi bamubuuziza ekibuuzo ntwali tukuyiseeko wano nti nedda kati ononawo ki ebintu by'ekifeero eby'obusosoze
bwe gubanga gubatuddemu nga Museveni anoonya kalulu mu Buganda tajja kafuna, tagenda kukafuna. Mwajoga densi temusobola kukisiimulawo mu butambi. Mwajoga Kabaka ne mujoga buli omu, ne mujoga olukiiko lwabugi, ne mujoga abataka ne mubagulaagula, ne muntibako be mugula ne mukola ki. Kabaka waffe n'alwala ne balinde bakola ki, awo abataka ndooza ne mulabawo omwaganya ono simanyani ani ono Joyce ani oyo n'alondamu abataka abatono. Buganda mwagijoga kyaggwa. Museveni Abaganda bamuleeta mu buyinza yabafukira bufukizi. Kati mukituulemu ne bwona ayiye ebitambi gwe kakazi gwa kakateeteeyi ka bbulu simanya Fiona baki tolina kyogenda kukyusa ejogo. Actually ate Museveni mu abasingira na wala abawadde emirimu muvuganyiza. Muleke mbabuulire mmwe Museveni mujozi nyate tajogera mu kamera. Fa abantu abagala enkyukakyuka tumumanyi bulungi mujozi naye artisti yete yekwata bitambi bya kisiru ajogera manju eyo tajogera mu kamera yakajjajjo wano atandika okuvuma Abaganda ku kamera nedda yabawanga mu ka respect ng'abalira mu ndanga ddiba artisti koye naye ate mu abajogera ne mu kamera. Ulira Fiona Barunji simanya Barunji abantu abategeevu babatundira ne babasekerera. Omusajja oweeruweero Abanyakole 150 abali mu office oba bisatu oba bimeka whatever the number it is simanyi number ntufu ne whatever number it is mwe mwajja mukole kitebe ku kingdom muyamba abantu igwe Barunji oyamba Abaganda. Ekyewunyisa okumanya gavumenti ya mwenjoze n'omuganda gwe baleeta okusolvinga ensonga z'ettaka ne bamugono wa Mr. Muguwa Ddalu naye Museveni ajoga n'atuteekako n'obuwala butujoge n'ateekako n'abatanna n'aba batujoge n'ateekako n'abatamanyi bwe banaaba maaso n'abatamanyi nabo abakayiga okukwata akatambaala okuwandula mu katambaala bati ng'oli yakayiga nabo n'abateekako batujoge. Museveni tajja kufuna kalulu mu Buganda olw'ebikolwa byammwe ebyo tasobola kukafuna. Muli bajozi nnyo. Ekintu kyayiika mukireke. Ekintu kyayiika totujoga kututuusaawo. Ekyo ekitambi kijje ku social media kijjeeko. Muleke mbabuulire Museveni yakwata mu Baganda bonna abategeevu abategeera ensonga z'ettaka n'alondamu Omuguwa Eddalu gwe yawa obwa minisita Saamu Mayanja. Yamala kukwata bitambi ebyenjawulo n'agenda n'avuma Kabaka mu mpapula z'amawulire New Vision n'agamba weewaawo kaakati ono ye Muganda omutuufu n'amukwata n'amuwa ekifo. Mu Baganda bonna abasomye abalina obukugu abali mu matendekero okwetoolola abayivu abategeera ensonga z'ettaka era Omuguwa Eddalu Saamu Mayanja gwe baalonda ekyalonza Omuguwa Eddalu buno obukazi nga ono owakateteeyi ka bbulu beerage nti kaakati minisita Omuganda mumulaba Muguwa Ddalu kakati Abanyakole ffe katuyingirewo ffe tuba tukola nedda tubiganye tetujja bikkiriza. Minisita kasita Museveni yabalaga ndoza mulabye Abaganda Mayanja Omuguwa Eddalu ge twaleeta eyavumanga Kabaka Museveni gwe yawa ekifo kyekyo ekyabakyaya ebintu bingi nnyo ebyabakyaya naye kakati muvuddeyo gwe Barunji bw'oba wali senior presidential simanya assistant special duties ng'osobola ne Museveni omutuukireyo yakuwa BSF okutambula nabo lwaki tewamugamba ng'alonda Mayanja nti oyo gw'olonze mu kyamu naye mwatujoga ne muteekawo Omuguwa Eddalu n'avuma Kabaka ne yeebamba n'akola bw'ati n'agenda amataka abantu baali bajja kukittirayo yagenda kugwa Ddalu abantu baali bajja kumuttirayo kakati otereeza tewali kyosobola kutereeza Barunji Fiona ne Abanyakole banno bumwazanye akandolindoli tewali. Abantu ekyamazima twabakyawa tetubagalirako ddala mwakakundi k'abantu Museveni baasembezza wano mutandika okufukira ensi muwulire ekitambi. Kati omusajja bamutadde mu lukubo bamubuuza ofiisi eno wali ozzeemu nti nedda sijjangamu ate mwe baamubbira idiot mwe baamubbira mbu Bob kakati akakazi kano kali mu kitambi keeraga mbunze nwanagana n'ababbi b'ettaka sirya nabo leka nkubuulire tekikwetaagisa kubanga saawa enobba nedda mwatubba dda. Terna office kitu tumekora hivyo. Is it are we mandated to do that? Not even to witness. We can only be there to guide.
But we are not supposed to do it. Hatu no kwata inventory area headed paper fake ya high court no jikwata no jetera office ya president. Why? What is allowed in my land? Mwana tu boso kunwabire na mhorereza. Mwana zagara ko ojiroti nyabara oborekere homusasire. I cannot because ebyona kubikurga byete reason ariani. It's unfortunate kati mzee cya kizibu cyenni na ujana kusanga yabarara bakugamba nti mucyara Fiona yasaba sente ugambe nedda mucyaro yo bamulimbirira. Nze nyina abantu abakorera wano newe mumanya nenkwata kimu nenkwata ekyokubiri nenkwata ekyokusatu afuruma nze sikoragana na bya bubbi ebyo mu DNA yange obubbi tebulimu. Kati bwe nkwata ngokola ebyo byokuswara bwe kutyo ofuruma ogenda. I don't care. You're right. I know I have a lot of enemies there. But I must do the right thing. Indeed. Sunsobora kuraba awone nembuzabuzawo because sibanabo. Businga nzibanabo okubago bachandi nziboride because bandigenze ne banyonona. Nawo otya muli. Kati kizibu kyetu ina mu government muno nti abantu batyo okugoba abantu because babanabo kati nzo musirimu. Kyogamba gwe Fiona Barunji olwokuba tobba Abanyankole banna ababbye buli kimwe ekiri wano bagenda kikomyawo. Abajoza abali mu government bagenda kikomyawo. Olwokuba gwe tobba kaka ani agenda okuwaka bwe mba mukyalowoleza mu generation y'okusiruwaza abantu mutujjemu gino emyaka tegikyali mu bantu bemugenda kusiruwaza ne bona akola Akatambi agenkana wa tukimanyi bulungi nti akakundi k'Abanyankole ababbi gavumenti mwagisalako mututte mutumalewo. Leka nkubulire gwe Barunji ekyo ekiwofisi kyoyogerako ekya Kingdom nze wewaava entalo entaanya yange ey'okudduka mu Uganda. Munyankole munnamu omulala yampita mbu njogedde ku banka y'Abanyankole mbu yali ekutte school fees w'abaana Abaganda kubanga Abanyankole balina scholarship za Museveni be bagezi be basoma law be batwala mafuta buli scholarship bebo be bapanze kino be bakola ennyonyi be bakola emmotoka mulina magezi ki agamwe genkana wa kamandi mwe muliyo kwegamba what did you do kiki kye muli Abanyankole naffe tukigatteko obulo akalo muli akalo kiche muli naffe amawanga abasoga nabo bakirime kiche muli abateeso nabo bakirime kichi ekibagwanyiza okuba kati mwe bagezi gwa solving inside leka nkubulire gwe Fiona simanya Fiona akena simanya Fiona musomedde ku sente zaffe mu byenzibe bana Uganda tuli banaku fetwawanga tuvudde mu nsi lwa bujozi akaka office akali ku Kingdom we wali omusajja yali akutte ki satellite phone kyaliwo akushale namulabya azunga munamawulire munnange enkata tali kiseeka yampita nansisinkanya Omunyankole era akutte ki satellite phone yakobera Museveni ogenda ku meeting abagodi wa banka ate mudiwa muntwale mu kooti. Kati abaana abange babona olwokuba leka mbabuulire bannansi ebigambo bino byenjogera mwe mulina n'obulumi obusinga obwange nze siina kye naalabye kakati ataddewo katemba mu ekyo kiwofisi kye bagamba ekya Kingdom buli muntu eyeetaaga okubba omuntu kati amutwala wa Sudiru ewaali Shimoni. Kati kankubuuze gwe Fiona Barunji oloza abantu bameka Baganda abalina access ku ekyo ekizimbe kya Kingdom era ng'Omuganda akolayo kiki Abanyankole babbi Abanyankole ababbi we batuukira n'abayindi bapate n'ababbi we batuukira ekyo ekizimbe we nagenda okumiitinga omusajja agenda kunsindikira ba military kunzita ne banoonya abantu batandika okukwata abantu bange buli mubbi ali awo kati olanga Kingdom level 3 wentuula nze ngoba aladisa omugoba atya mwenna muli babbi actually ba aladisa abamusina babbi mwe mubabbiramu si babbi ebiyolaga LDC ayina okusaininga kipapula ki kakati omusajja mumukutte mbuno gwe muzanyisa ono ebifirimu byammwe mbo omusajja alina ekipapula some papers having simanya presidential what chayitawa walirudda wabo gwe nanyini office eyo oliyoko yimirire mu katete amaze okukola kivideo gye kisembera agamba gendo ogambe owa police arrogance stupidity and arrogance of the highest order. Kati abogenda nenda kubira police ku kitundu kyo ebafulumye baveewo tebadamu ate mwe bali batademu amayinja ne bagenda amayinga igendo gajemu ebyo bya kifero ate lwa oteeka mu mayinja gataina mu trespass
trespassing chimiro takali ngezindu kiranze nimirako kati elyo trespassing ojemu ebinja ebyo batademu nga tebirima kanga ti polisi yabadde bakunya simanyi banku bidesimu nengenda yesterday nenda bagatademu polisi ngenda kuwe namba yange tuka ku polisi ojiwa omupolisi omugamba nkubiri oba gwo nkubire nze nkubire polisi bagende bakuwerekere ojemu ebinja ebyo by'ekifu sitasagala bufere kati jangu tudemu ofisi kusibule bulungi ono simanya mukyala Katete agambye omusajja nga asembayo gwazanyisiza kandolindoli bali mu lukuubo waliwo wa iPhone bwatunuze eno waliwo wekisimu bwatunuze muono no bwabayogera conversation lekamba bulire nze ndi musajja shooting a film buli move ya film ekolebwa mbanji manyi I can even read the mind of what you're doing bana Uganda muleme kugwa mu trap bwatunuze kati bwamaliriza mbu gende namba ojiwo wa polisi ebiyinjo obijemu oyo omusajja golabaawo n'emyaka mu Abanyankola ababbira ettaka ku mmundu asobola okugenda okusimula ettaka singa bibadde bituufu nga mubigize asobola okugenda okusimulayo amayinja Abanyankole ge basimbye mu ttaka asobola okugenda kakazi gwe mukyala Katete yakabbulu gwe mukazi gwe wa Katete yakabbulu special senior special presidential advisor bana abasajja abali wana egundi abempeewa abekika kyempeewa anti gwe tobimanyi kubanga Abanyankole babaleta mu mamire Buganda singa waliwo omuntu omuganda ategeera obutegeevu bwetakano mu Uganda singa ensonga ezo zaggwa Abanyankole mwazitudemu bw'oyogera aka Wofiisi konna babu jangu twatira biki why are you doing stupidity? Why should you show us even in a video that you muino okutukinako nakandolinda litosobola kazanyisa muganda era okazanyisa twatera embundu munnammwe senior presidential advisor the singamba the president obadde okera ruzira kumacha with your idiocy kumacha mbadde nkugamba okuwamu kakata mbadde nkugamba dakwe wakosibula apana nkutwale nkusibe abuse of office. Is that how they eyo yengeri gye basavinga mba citizen newankubadde nga obipanze walipanze ekintu ekituufu nozanya akandolindoli nti abakadde tubawe entebe tubawuliriza jangu nkutwale mu nnyumba si bya kamera kakati omukadde oyo yakuwadde consent otambuza akatambi ne bannange badage fo wano bw'oyogera ku muntu nga bakugamba tukutwala mu kooti Omunyankole bw'omwogerako nayogera wano ku kyekisaawe bamwesije bw'omwogerako nga bikugamba olina obujulizi ani yakuwadde olukusa kati kankubuuze gwe Fiona did you get the consent of that muzeeyi gw'ozanyisiza bannansi temubeere babuufu oyo omusajja okumuteeka ku social media wasoose kumusaba lukusa nti akatambi ogenda kukasaasanya oba Museveni yakugamba buli keesi gy'otambuza giposting ku Facebook idiot Museveni yakugamba nti ebyo byekisiru mu bitwalire bantu bala bwe kabanga akalulu kabatuddemu ebintu enagisi yamwe mwagyesiiga dda nnyo mwajoga kabaka waffe kati mukifunamu ate tumulinda kulagira kabaka tujikuzanga mbaga kabaka n'amalavamu ekigambo gwe Fiona goyinza okubako woyita ndoza mujoga Buganda lwazi alwekonako yadduka Katonda yatukolera ekintu ekyo yatonda olukalu n'alwawula ku mazzi ekyapa yakimma Abanyankole yakisigaza natondera wabaganda nabaga kati wano wammwe ne bwona ayagala otya Fiona temujja kutwalawo kati idiose nkubuuza gwe bannansi banaye muleme mubeere babuufu omuntu yenna bw'omukwata olutambi ng'obadde mu office nga si lutambi nti lwa mawulire lulise ku national media nga n'okumutegeeza tiwamutegeeza there will be presence of the media in a government office bw'oba posting olutambi olwo dutambuza osaba consent tulage consent omuzeeyi oyo bw'ataba wakatemba kadingo bwataba kadingo era yakolako mu government gwe muleeta kakati kamaze akakazi kagamba genda ogambe abapoliisi obawene namba yange botulo bakubira akani gwe Barunji go waliyo nga abapoliisi abo bogamba nti ono omusajja agenda bagire idiose yekike ekyawagulu mwe munoonye ensi osanga omupoliisi local police nga investigate inzo omusango nagukwasa special presidential advisor special presidential advisor idiot ulira ogamba mbu omusajja ono akwate essimu agende agitwale ku poliisi musimanya bakukuume omusajja bamukuume agenda ajjemu obuyinja bwe babadde bali bapima wabadde luddawa bwe kibanga omusango baguleeta nga bapimye na weekend lwaki wabadde togukolako
Lwaki webuzabuliza mu lukuubo mbweno keesi eri wano wajjako ddi wano ffe twakusavinga wano kyova olaba kabadde keesoma akakazi mbu kyova olaba nze saagala kukola nababbi olwedde oli mubbi. How do you preside over an office as the head? Ngagwe okimanyi nti byonna bajunior bo be bakola nga mukando lindo likoza nnye singa omusajja oyo gwoyogerako Bob gwoyogera oba simanyaki na Bob gwoyogera katemba ogoza nnye gwoyagadde okuzanya singa Bob oyo n'erinnya ly'otaliyogedde lyaki ka Bob linnya singa Bob gwoyogedde oyo ng'abadde mutuufu nga yakola ekipapula ekyo wansi wo okimanyi nti gw'obadde obbye. Once someone is omuntu bwe bamubbira mu office okimanyi gwe presiding gw'omukulu gw'obobbye. Omanyi nti ebintu ebibiddwa mwemwe namwe naffe natubivunaana ku Museveni kubanga is the head of state ne byatabye ne byabbye. Muleke mbabuulire ensi eno eyina ebyafaayo yabalabanga mujja mwali banaku Fiona wavaawa. Where did you come from? Njagala Fiona Barunji owe profile yo ti jajja wajjajjawo yayina ettaka gundi owena kati ne byolina obikozeewa kazaba maliriza kati ennaku zino buli munyankole omubbi Yesu bera nange Yesu fe tuli baana ba Yesu omubbi nze simumanyi buli munyankole omubbi kati ayimba Yesu buli takali babbi kati simanya agira gundi. Muleke mwe mbabuulire abantu abali mu government ffe ba aborigines be twazaalibwa nabo Abanyankole tubamanyi naffe ffennyini temumanyi tuli baamawanga ki osobola okujja olowooze nti mututerawo amateeka musibe abatabba nammwe muleke tubabuulire gwe Fiona ffe situlina ke tubalabamu gwe tubeera n'abeesefusi mutwala situlina ke kulabamu ababeesefusi boolaba mikwano gyaffe baganda baffe bakojja baffe baki bakukuumyemu katono olina obuyinza oboggoka kakati omusajja ono gw'osindikidde poliisi agende singa omupoliisi amwasa essasi okola ki kubanga abapoliisi abo beekulula mu ttaka baganda baffe mubasasula peanuts gw'olagira olw'okuba nti gw'obeera ku kingdom kingdom ekizimbe kye bayita kingdom kalina bw'oba weetaaga okuwanula omuntu mu kalina eyasatu teweetaaga genda ku yasatu otema wansi ne kigwa kakati ebyo mbikubuulidde bubuulizi Fiona omuganda agera olugero nti ekiyita waggulu otegawa wansi abantu bakulinda wano olowooza banaakulumba eyo gwe kasita okola ebyekisiro otandika okulaga olagira abapoliisi omupoliisi gw'ogamba ono nti simanya agenda akukubira essimu olyoka oboggoke omanye obukazi obwo kasita buliraana ku Museveni wano Museveni kasita akwogerako omanyi oyo jjajja wakojja wasenga yampa amazzi lwe nali nkyamu okugenda okulwana eruweero tikati oyo naye agwanidde ebintu by'abantu ateera embundu kakati Museveni nze yamulabiririra omwana nawo omwana we pampa nga ali mu nsiko ebyo bye batujogeramu buli alina keyakola ateze Museveni akola ateze nakola bwede ateze kuli jimu eno ffe tugibezezaawo mugijjeewo mulabe eggwanga buli naava mugijjeewo lijimu yammwe tulabe eggwanga buli naavaawo. Muleke kumanyira abantu n'ebitambi byammwe ebyo ebyobusosoze kakati ebigambo mbikugambye kabikutuulemu bikulume kabikutuulemu ante mwagala aboogerako practical ozanye akatambi k'obusosoze kakati nange kantekewo akanga ak'ebigambo tulabe ayagala kwefuula omugundi bye mujoga abapoliisi abo nga mubakubira essimu omupoliisi oyo nga tonaba mujoga lunaku lumu lw'omusisinkanye oba bamupostinga ku kyalo ekyo okumala emyaka 5 agobaganye n'ababbi abantu bamukubidde ekiro saawa 8 ali ne mukazi we n'afuluma mu kikooti enkuba etonya wa polisi gubasuubira akabenje kagudde be mukwasa mu misaayi abayiika endusu abalalu be batuta okusiba abalepinza abakazi abapoliisi bayita mu lusike kati gwe ng'olagira mu bujozo bw'ekika ekyawaggulu who are you to order? Did Museveni tell you that you have the ability to go and order a policeman on what to do? Don't you think a policeman has a commanding officer who should tell him what to do? Go bulira mu police nti wotuka ku kyalo kola bwoti eyo gye mubeera ku byalo eyo land issues in our country are best known by local policemen ate go tukomulagira kola bwoti gundi bijeewo watiifu bana abawala bano be batuufu nga gwe gwokozesa ye mukyama newankubadde ozanye bizanyi ono katembawo ow'obusosoze gwe simanya kakakika simanya balungi bwe najja ku kazimbe ka kingdom awo musiraamu wange Nkata tuli baamawulire fembi yeyandeeta nawulira Nkata taliiki akuwaana Fiona Barunji Nkata nemmanya kati Nkata obwavu butulumye ng'abaamawulire tuli banaku nagenza omulaba musajja watwali eri oba yakola akabiina kanoonyeza Museveni ndaba agenda akola mobilization
kati ne bwe yakuwaana otya tewamuwa kafa ate oba yenkata omanyi ndabya maaso gange. Taliiki yali akola ku TV ya SK Mbuga. SK Mbuga naye n'obwambuga bwe bambi yaveeyo bakasente ke yakakuba kwani bwe yatuuka mu Uganda nti mumusibye. Omuganda yenna alina mu kasente agwana komera. Mbuga olwatuuka ebimotoka bye biki obugagga kati bwamugwako yasirika n'akola ka TV ke esisimanya biki TV. Ani yakayingiramu? Fiona Barunji tubuulire ka TV ka Mbuga ani akalina kati. Taliiki oyo gye yali akola ewa Mbuga gye yali akola kati n'amala. Nze nali ndowooza engeri gyakuwolerezaamu obonaamu akafo kati tuli kutwale oba ye yabadde akutte essimu wano. Naye sikiwa nti akwata bividiyo ebyobusoze bw'ebitolabi. Taliiki musajja musiraamu talimba yali kubuulidde teeki vidiyo kino kye tukoze ng'oyita baatwata gamba n'oguba nange tukikyuseemu tuteekemu erinnya egganda abantu bajja kunyiiga yali ate kuba taliwo yagenda mobilization ne Taliiki yennyini nkata kasana atoka kuba wawulira erinnya nkata n'ogamba onaagwanira TikTok era akukolera namulaba akolera bu video bwa TikTok obujozi n'olyoka obuzaayo. Kakati mwe bannansika mbabuulire bino ebintu by'obujozi ebitumanyiza biri bwe biti. Neewuunya engeri abantu gye mwasirikamu ng'eggwanga liggwaawo ne mutuleka ffe tufaanane bubi era mutufaananye bubi tufaanane ng'abantu abalina kye tukaanira eky'omunda. Nze Fiona nze sirina kye njagala mu gavumenti y'ababbi nedda. No. Okujjako okunyigiriza nga nnyina okufukamira wansi maama bankutte nyamba naye nze ne bwonkwata n'ontwala eruzira nze manya amazima gatera ne gawangula anyigiriza tuuka n'awangulwa ebyekisiru byammwe. N'ekirala buli mu Uganda abantu bafa buli lunaku bonna baba n'emikutu nze sisobola sibeeguya yadde n'akamu sirina katiibwa kempa muferenga Fiona sisobola. Imagine bannansi Museveni asiiba agamba Abaganda beteekawo buli office kasoba nga tosobola kwogera lunyanko tosobola kufunamu mulimu tosobola kuyingiramu ne bakuyamba naye era ne bwe mutuusa okulaga bye mulaga era mu busirusiru n'obujozi obuliwo omusajja gwe mumye n'akatebe gwe mutaddaawo amyukidde amaaso mu ka office ko yadde n'akatebe kamugize kana akakazi kambate simanyi ono Fiona owakateeteeyi ka bbulu olumaze Mujangu tugende mu office nkusibule bulungi obwedde olinda kyo mutwala mu office obusiru obw'ekika ekya waggulu obwedde olinda kinga okwata ekitambyo mutwala mu office. Kakati ate muwulire okumanya omuntu bw'abeera nga ebintu ebimu tategeera bikola amagezi tegasobola kujja gabikola. Muwulire agambye mbu ono omuzeeyi yazze n'andaba mu office ne mugamba komawo mbambala bubutambi mubulowoozaako akakazi kala kakateeteeyi kagambye mbona omuzeeyi yazze n'andaba mu office kakati akomyewo kati kankubuuze ng'obadde weekazanga atannamulabako aziifa omulabi olwo lwaki ekitambi ekyo temukijjeeyo kuba kikuswazizza nnyo olw'okuba muli basosoze abaana bangi awo mugundi mu Buganda Abaganda abasoga abakyoli abadookolo abamanyi production yentuufu nti bw'oba onaakola ekintu ekituufu kiyitewo ne ku TikTok okwebali walifunyeyo omuganda omutegeevu oba omusoga omutegeevu oba omukyoli omutegeevu n'akupangira ekitambi ekyo amaze n'agamba mu kitambi mbw'omuzeeyi ono yazze mu office. Kakati bw'obadde otandika vidiyo nga weekalakaasa n'omufere woono omuzeeyi ow'obulevu oba n'ebyo mwamusiize bisiige kandabe muyinza okubanga bino ebirevulevu mwamusiize bisiige naye temusobola musiiga ne musiiga n'embugubugu temusobola kubanga n'embugubugu mwasiize ensiige. Wulira nti ate yabaddeko mu office yange ate bw'atandise vidiyo abadde yeeyogezanga atannamulabako idiyose ey'ekika ekyawaggulu. Government offices, have you turned our government offices into theaters? Are these theaters? But moreover theaters emphasizing your tribalism. Nokola ekitambi ate nga kyemphasizing tribalism. Tisirabanga ku busiru bwenkanankana buno. Omunyankole bw'agattako obusiru n'obujozi ate amanyira okusukka. Kasi agattako kubaamu n'obusente ate amanyira okusukka. Naye mutufukidde. Fiona mutufukidde. Barunji mutufukidde. Ensi mugifukidde yonna muginyaalidde ewunya. Omusajja bw'obanga wamulabye kati ate ekibadde kikulikodingisa ekitambi nga atannamulaba kibadde ki? Ffe tubasekerera.
mumpulirize bannansi okuzaalibwa kumu n'okufa kumu ekiri wakati wano w'obulamu nga wakati w'okuzaalibwa n'okufa kuba kubeera bulungi weekolerera obeere bulungi mu kwekolerera okubeera obulungi kusoboka nga tobbye banno kusoboka nga towalanye munno kusoboka nga tolina busosoze bw'amawanga kusoboka naye kasita twazaalibwa mu ggwanga Katonda situmanyi kyatubonereza n'atuwa abantu abali mu buyinza abatategeera bintu bantu bye baagala Katonda yatukuba omuggo Bayibuli ebisoma nti eggwanga lyamwe ndirigabula mu baamawanga ne balirya yakwata ensi yaffe ensi yali Buganda ekyo nakyo kankyogere mujja gamba nsosola eyo Uganda gy'olimu gwe Fiona mw'osaatuukira ng'oyogera ebyo eby'ekisiro bali bagiyita Buganda yali ggwanga eriwedde emirimo lisobola n'okuba eggwanga kuba Buganda yokka esinga n'Obungereza obunene Rwanda weeri ate nga Rwanda eringa saizi ya Kampala ne bwe mugenda tetusalwa mugendeyo mwefuge Buganda yali nsi simanyi Abaganda twazza musango ki okutuweereza Abanyankole bafuge eggwanga lyaffe balirye balimalewo because we were a nation atayagala kukiwulira video yange giveeko it was a full-fledged nation Buganda was a nation a very civilized nation civilized from the tooth civilized up to the tooth twalina obukulembeze eneefuga amateeka amakomera ebibonerezo empisa enneeyisa obulombolombo ate twali twaniriza naye mu kwaniriza okungi okw'Abaganda Mukama Katonda mwe yatukubira omuggo ne twanirizaamu bano babalungi kasaba abalungi baatuuka eno ndowooza ne balaba Omuganda agamba gwe balungi nti sirwajja okwota kasita agaziwa n'asinga nnyini yagukumye ng'obuzibu buzze kasasi lwajja okwota yajja mu mulimu gwa Buganda n'alaba ensi ekulukuta amata kati mugibbye mugimazeewo naye ne bw'onaagisengula leka nkubuulire nali mu university ensoma bagita principle of peniplanation and peniplanation nti at one moment in life olwali olusozi lujja kukka bwetyo principle of peniplanation bwegamba nti eno enkuba gye mulaba etonnya bwe eroding ensozi eyeera ettaka eriri bwe lijja eno over time kijja kutuuka ekiseera ng'ekyali ekikko kati kisituse newankubadde emyaka tugibalira mu bukadde nammwe mukiraba butereevu nti okuva lwewazaalibwa olina akasozi ke wali olaba nga kaali kanene nga tebannaba nakateekako guleeda kati kakkakkana osobola n'okukalinya luli wali oweekera ng'ate oli mwana muto gye bayita principle of peniplanation Fiona kankubuulire nga tuyita mu buyivu obwo bwobanga n'ebyenjogedde obitegedde abwali obusozi akaseera katuuka ne biba kati nga byebikko eyo gy'oleekaanira gy'okolera obutambi otulage bw'oli ow'ekitalo tolina ky'oli Fiona balungi tolina you are nothing totally nothing bino ebikazi byammwe bino bwe byali bibba ettaka nabadde mbagamba ebusunju eyo waliwo ettaka abantu abayita ku kkubo ly'ebusunju eriri awo ku kkubo bayita waani nerabidde kasova ebusunju mu town kasova ku kooti awo waliwo ettaka eriri awo lye baateekako ekipande simanya Isbat University eyo munda waliyo ettaka ly'ab'ekika ky'empeewo Nawumendu Hukire bwe yali alibba gwe Barunji wali luddawa weyaweyayo ne balikwata n'Abanyankole ne baleeta Bakagame ne bagenda ne bawamba ettaka ly'ab'empeewo ab'ekika ky'empeewo abasajja babatadde ku pressure n'emitima gigenda kufa ng'ekikazi simanya kyeyita simanya ex girlfriend waiso weyaweyayo wali luddawa nga babba ab'ekika ky'empeewo kubanga kati Omuganda alina okubbibwa kubanga kati Omunyankole yasibye akatimba idiots bwe tuba twogera ebigambo bino tugamba Abanyankole babbi bali mu gavumenti situgamba Munyankole ali mu kwerimira mmere ye ali mu kulunda nteeza mwatusosola mwatuterawo amateeka mutusibe mutukijjanyiza mutuwadde obutwa naye tetujja kuggwaawo Isima bwe yafa tewaddawo balala Omuganda alina olugero nti wava munno waddaani yawava munno nze bwe munzita wajja kuddawo omulala mwatusosola mutujoze edda kyali kyemmanju abantu be baleeta obuleesi ne babayigiriza n'okunyiza mu butambaala kakati mutusosodde muvuddeyo n'emmanju kati mutuzannyamu n'emizannyo naye mumanyiira mujooga mumanyira ate mujooga
mututte nete mutte tujja kugwawo. Basaba bannansi timubeere babuufu, temugwa mu butego nga bwa kino kitambi. Temugwa mu butego nga bwa Akatambi gano. Kati baagala okulaga nti bakola naye temubawa kalulu, temukabawa. Don't vote them. Why would you vote a government that is stealing your land? Why? Why would you vote a government that is highly tribalistic like this? Why? Why would you do it? Government erimu ab'ekikula ekyo temugironda. I say it plainly. Kakati mulonde mumale emyaka 5 nga Fiona wali mu office ka Kingdom amazo kalanga kati namwe mudduke temugenda yo akakaza kutikaina kikajja bayamba. Tewali obuyambi temuna mugenda bujja mulina solution yemu kujja government yababbe mu buyinza. What are they going to help you? Omuganda aliyo muguwe ddalu mu 7 yamuwa happy era tamujjako. Yavuma kabaka naye ayongera muri wadinga. Kakati bwe kibanga Fiona asobola okusinzira ku Kingdom n'abafukira. Mayanja n'avuma kabaka wa Fere n'asigala. Eyo government je mukyalina mwe suubi. Yeyo. Kabaka nye kuba bataka ne kamba buli ttaka tebajja dise nawo. Kasawana jja government mu Uganda mwali mu abayindi abajozi mwali mu abakyaba jozi amini yajja n'abigoba ne bafuluma. We can even see the evidence of previous presidents right now. Ngojeko mwe banansi kiche mulaba Museveni kyakoze ekiche nga kyagwanga nga nawo osobola okukyogera konti kino ebigudo bigwamu fa babere gwe yitako buyise mu lwere ekigudo baba bakikola bakibaliriza mbwate emyeka 2 balina okufuna sente ndala bakidabiriza entindo bwezigu buli wamu waliwo disaster naye okola abantu ne balaba. Chemugambe ebiseera ebyo mu biseera bya Amini amazzi Katonga yali tasala. Enguudo zonna ezaaliwo enkuba yali tetonya mu Uganda yali tezeera. Why is it that enguudo ezo zaaliwo mwatuuka nammwe mu mwakajja okutira lwaki buli ekyammwe kyemukola kimbuyege kuba ensi temujagala muli baali figi mwajja kutubba tewali kirala. Bali abali bannansi ne bebakola Masaka waffe waliyo gaso waliyo ebizimbe abanyanya bajja ne bakuba ebizimbe bye waffe naye nakati okyasobola okulaba omusingi nga weegulinga gukyali mugumu. Genda mulaba agazimbe gonna agali mu Masaka gakyalimu naye ababbi kasita bajja nga mwe mulina gye mubba gye mulina gye mulaga mugire mulikwateko twabakoowa. I for one mpozi nga abalala sibakoowa. Nze I for one alame citizen atabusibwa nze nabakoowa. Kati kola ebitambi bye by'obusosoze ne basosoze banno nefe bannansi tubagamba temugoberera bitambi bya busosoze ebyo temubigoberera. Ozanyisa amanyi Olunyankole ate nga yali mukozi wa government kati oliyo omunaku akoleki atakola nko mu government era bajje kagamba ababye ettaka ono bazze okuwaabira nabo baali Banyankole bo bamumwaba omukisa ne mubayita report weziri already ate nakulabye ate saakulabye wabaddeko mu office yange tewabaddemu mu office yange. Bannansi mulabe katembo no mwebereremu fe tubagamba kiso kya mbuzi kijja kulekerera bino bye tubagamba kide lwaki atuvuma mukole ku bintu bye tubagamba otherwise mutuvire. Leave the leadership to people who can lead. There are so many. Abantu basobola okuleadinga nga balina sense of leadership who feel for the people. There are so many. Why would you stick on things nga bintu bibalemye? Better call it a day. Mutungeko omuganda agamba tunga koze wavubye. Bogenda mu nnyanja okuvuba n'ovuba engege bw'ozijjuza ng'onengera omuyaga gujja n'olemerayo ennyanja ekubbika. Tunga koze wavubye. That's what the Muganda says. Tunga koze wavubye mugire buno obutonotono bwe mubbye. Government ezinaddako okubanga ensi eri civil kati tebakyaliwo omuntu ayagala kutulugunya bantu bajja balekerako ebitono. Fiona ogende n'obuyumba bwoba obuki konna kwolinawo naye ne bw'oli bibba n'okola otya ne b'okolera tebajja biganyulwamu kubanga bijja kudda mu mikono emituufu nga byawukanye n'abo be mubbye. Nze mbakakasa mwe mukole ebikolwa nga ffe twogera bigambo mutuvunaane sectarianism mwe muteeke actions mu nkola. Mukama Katonda yajja otulamula mbasiibudde mweraba. The time has come for people to realize the system is dead. All that is promised, all that is said, nothing is done.
nothing is respected. Minutes in a bin, a cycle of lies, recycled sin. Empty chairs in cold rooms, they talk but don't care. Signing papers, flashing smiles, but we're gasping for air. They write our pain in minutes, then throw it away. Tomorrow they promise, but never today. Respect is a ghost, truth is in chains. They laugh in power while we suffer the pain. They don't see us, the hungry, the lost. Freedom is fading, and we count the cost. Ahadi nyingi, vitendo hakuna. So many promises, but no action. Tunaumia, tunaishi kwa hofu. We are hurting, living in fear. Imani imepotea, viongozi wametusaliti. Trust is lost, the leaders betrayed us. Ebigambo bingi, na ebikola bitono. Banafe tukoye, tufa bizibu. Minutes in a bin, nothing is real. Lies recycle, and truth they steal. No one to trust, no one to lead. The system